Kale wabale nnyo muganda wange Evelyn Nachejwe nawe atwala ku BBS Telefina nze Sulaiman Sebugwaho era nga akadde kano nkoleza buterevu nga nsinzira wano e Kasenge ewali amasanganzira emmotoka ezisinga ezawukanira oluvannyuma lw'okuba nti ekkubo eriva e Masaka okudda e Kampala lyasobodde okuba nga ligwamu wali eri mu bitundu by'Ekyengera. Kakati nno ekitongole ekivunaanyizibwa kukola enguudo ekya UNRA awamu ne poliisi ebidduka ne basobola okuba nga bateekawo enguudo endala abantu bano bayinza okuba nga bayita oba ziyite alternative routes nga enguudo zino mwe muli n'oluguudo luno oluva wano e Kasenge we zaawukanira abava e Buddo bajja mu masanganzira gano abadde Nakawuka ne badde Nakawuka abadde Natete ne badde Natete n'abadda Entebbe ne basobola okuba nga bagatta ku luguudo lw'Entebbe nga bayita wano okudda e Katale. Kakati twagala tutunule ku mbeera okuba nti enguudo zino ze bayitamu zo ziri mu mbeera ki kubanga mu nguudo ezimu ze tutuuseeko ziri mu mbeera embi eddala olw'ensonga nti n'oluguudo lumu okuva e Nabaziza okutuuka Ekyengera lwe bataddewo okuyitamu nalwo lwaguddemu. Njagala okwogerako n'abatuuze abali wano e Kasenge okulaba embeera bo ebayiseta y'enguudo zino. Gwanya amanyago era embeera eno ey'enguudo embi n'okuba nti kati bakozesa alternative routes nga wano bayita wano e Kasenge zibakozesezza zitya? Amanya Sewagudde Alex mbeera Kasenge naye ekkubo lyo teririisa bulungi kubanga buli obuzibu obugwa eri ku Masaka Road eno tufuna obuzibu kabakolera wano ku kkubo tuba tetukola ki tetukyakola bulungi kuba emmotoka zibulookinga ekkubo nga tezikyakola ki tezikyatambula. Webale nnyo Sebo gwanya amanyago era buzibu ki musanga embeera eno webe batuuseeko? Manya gange nze Kaweesa Simon. Oluguudo lwaffe luno okutwaliza wamu ffe terutusanyusaako naye tulinze muzeeyi anaabakuba kampeyini kuba buli kampeyini atusuubiza oddukola katumulinde ekisanja ekijja nga anoonya akalulu ajja tusuubiza omanye kati ffe we balukola katakukola nsaba bawedde nga balulimyeko era ffe tuba basanyufu nnyo nga bakalakase kolansi waffe yoyo naye kati piki zaffe zikutukira mu myezi ebiri piki ogireeta mpya olw'ekkubo okuba ebbi myezi ebiri ng'eweddewo naye katulinde muzeeyi waffe oyo ng'anoonya akalulu ajja tusuubiza oddikola. Mu kaseera kano ng'ekkubo ly'e Masaka liguddemu luno lwe lumu ku nguudo esereddwawo nga alternative routes abantu bano okuba nga bayitawo kibayambyeko mmwe nga mmwe aba wano nti mulina essuubi nti banaabakolera oluguudo baluddenga nga batusuubiza okulukola naye simanyi oba omulundi guno banaalukola kubanga emabegako eri batongoza oluguudo luno mukyala Nabbanja yali Nakawuka eyo kati ne tubaamu essuubi naye tetumanyi oba ku mulundi guno banaakola oba tebaakole naye nga tuli mu mbeera nzibu oluguudo balukole ekyo ekizibu kiveewo tekinyigiriza NRM oba FDC oba wa bibiina birala byonna kuba ffenna tulukozesa oluguudo bakikole ekyo ekizibu kive mu ggwanga emberedde mu nteeko. Oluguudo luno lubakosa lutya mmwe nga bakolera wano? Oluguudo lwo lutuyisiza ddala bubi oluguudo lufu lulimu ebinnya bingi banafe oluguudo lwo lwatamira ddala naye kati lwe balaba omugaso gwalwo nti zigano yitibwa eri ne baziyisa eno ezimu zaagudde eyo mu myala oluguudo lufunda lulimu ebinnya bakole oluguudo. Embeera eri etya oluguudo luno era bakosa etya mmwe nga embeera mbi nnyo ddala muganda wange okusinziira nga bw'ogiraba naawe ebinnya ffe piki ogivuga omwaka ogwo ng'eyeweddewo ate ekirala singa kati tetulaba buli pagana abantu basuze mu makubo emmotoka era bwogenda mu parking abantu bazivuddemu ne tubavuga nga tubatwala waabwe lwa bubi lwaki bwa kkubo ne wabulawo n'ayamba banaye ekintu kino kisussa abakulembeze we babayo waggulu nabo bakiraba Masaka Road olwali teyaliguddemu singa zino enguudo zibadde nkole naye abakulembeze tebatuyambye kati tunuulire mubaka Sseggona eno gy'ava naye tunuulira ddala oluguudo lwayitamu naye tetumuwulirangako ku fulo ya palamenti nti ayogera ku luguudo luno yadde n'olunaku n'olwo n'abakulembeze betuyambye mu mitendera gyonna tebatuyambye ffe batwerabira tulinganga abali mu nsi etaliimu balala zebyebyange ebyo byebigambo by'omukulu oyo njagala nyongera okuba nga nfuna ku bantu abalala nate tulabe bo bagamba ki embeera ey'enguudo embi mu kitundu kyammwe bakosa naddala etya? Embeera ey'enguudo etukoseza ddala nga ffe abatuuze b'e Kasenge kuba mwe tuzaaliddwa buli kaseera batusuubiza olukola ne batalukola naye nsooka okwebaza Buganda ne Ssaabasajja Kabaka ku kye yakola ku luguudo lw'e Katale Road n'oluguudo lwa Budda Road yatuyisizaawo kakolansi era tusobola otambula obulungi ne luno oluvunaanyizibwa ku gavumenti yaffe
kiremye kiganye ate nga twetaaga balutereeze nabo baluyitamu ne batukuba wano obugombe pipipipipi bo ne baluddukirako ne basala era ne badda ku lw'omutanda waffe okitegeera amanya n'eddoboozi nze One Planet ya Uganda Soldier. Embeera y'obwetyo wekyali abantu b'ekitundu ky'e Kasenge bakyagenda mu maaso n'okulaga obutali bumativu bwabwe olw'enguudo embi oba kyewandiise nti obuweereza obatuukako oba osanga si bwebwe obugwanyi. Nyongera okukubiriza abantu bonna okuvuga obulungi mu kaseera kano naddala nga enguudo zaffe teziri mu mbeera nnungi okusobola okukuuma obulamu. Nze Suleiman Ssebuggwawo nkoze ne Davis Muhumuza okutuusaako ebifaananyi kankulekere Nakyejwe ayongereyo n'amawulire ate ebisingako ebyo tujja batwongera obbikwa mu mpeereza zaffe eziddako omuli amawulire gambweza ku ssaawa emu n'amawulire ageesigika ku ssaawa 4 10 ate 10 mpeera Ssaabasajja Kabaka awangaale.